mubbi. Ate naffe tumwebaza kuba yatulagirawo ddala nti mubi nnyo. Ebbaluwa zonna ze twasindika mu Parliament okuva lwe yatuulako tetulina yonna sipiika gye yali azzeemu wadde n'emu. Naye kati togenze wagana okuweereza entity esinga obunene wano mu ggwanga ng'eno eyafuta. Kati togenze maama. Nnyabo abandaba mbalamusizzaako mu linnya lya Katonda oyo kitaffe ow'amaanyi. Mwebala obuweereza. Erinnya yenze John Kabanda, President wa Federation of Uganda Traders Association Zifuta. Ambulera bode tugatta mu byabusuubuzi bwaffe okwetooloola eggwanga lino Uganda. Olunaku olwaleero tuzze okwogera ku nsonga egenda mu maaso eya corruption okwetooloola eggwanga. Entities nnyingi zivuddeyo okwogera ku bintu bino. Ffe ng'abasuubuzi twabitunuulira ne bitulabya ennaku era tubadde tukyayunguka maziga y'ensonga lwaki tubadde tuluddewo okujja okuwa comment. Ensonga esooka, ebbanga ddene abasuubuzi tuzze tulaajana wano mu bintu ebibadde bitunyiga nga bingi nnyo. Mwalaba amataba gajja ne ganyiga abasuubuzi, mwalaba amasannyalaze ebbanga lyonna tubadde tukaaba balema okutuwa meters ezaffe, emisolo nga giri waggulu ekitagambika, values zalema ogazeetingibwa. Naye tulabye enguzi efumbekedde mu bitongole bya gavumenti, naffe netubuzaako amamiima. Basebo ne bannyaba abandaba, abantu bano simanyi muliro Katonda gwagenda kubookya oba gunaaba gufaanana gutya. Bwe gutaabe gwa bbulu gugenda kuba gwa kkala esinga okubeerera ddala enzibu. Ekisooka, baganda baffe bangi abali mu Parliament batuseetingira emisolo gye tulina okusasula, kubanga be baseetinga emisolo values ze tulina okusasula mu kitongole ekisolooza emisolo. Naye omuntu n'aseetinga omusolo ng'akimanye bulungi nti anaagusasula ayina kufuluma mu bizinensi. Bannaffe be bakola. N'avaayo n'awulira ebizibu ebinyiga abasuubuzi n'agaana okubyogerako, kyokka nga bwe tukusasula ssente bwe tuti bazeegabanya bokka na bokka. Okumanya abantu bano bazibu nnyo. Bwe balya tebakkuta, bwe bambala tebakoowa, bwe beebaka tebamatira. Abantu abo oli abeera n'ennyumba katugambe 4 oba 5, ng'alina ennyumba ekyanja, alina ennyumba entinda, alina ennyumba ekigo, alina ennyumba enakasero, alina ennyumba erubaga n'awalala. Naye nga ennyumba zino zazimba si buli nnyumba nti oba yaziteekamu abapangisa, nga zonna zize. Ku Mande ng'asula walala, ku Lwokubiri n'asula ewalala, ku Lwokusatu n'asula ewalala, ku Lwokuna n'asula ewalala. Bannange mwabaaki abantu abatakkuta emitima muyina gya nsolo. Tuvumirira ekintu ekyo. Ndooza naawe obadde okiraba, omusajja oba omukazi n'abeera n'emmotoka 9. Emmotoka 9 ozaagaza ki? Ate ng'agula brand new, agula myaka giriko. Sente bazijjamu ffe abasuubuzi. Era temwerabira tuli mu kumalako financial year, badde ate badimandinga endala bazitwale mu mbuto ezitakkuta. Twakyalako mu maka g'omu ku bakungu ba gavumenti nga bafumba enkoko, ne bafumba ennyama, ne bafumba ey'ente n'ey'embuzi, ne bafumba buli kika ekyenva. Kati n'ensooka n'enninda mu kaseera k'okulya ne tulya emmere nga bayiwangiwe. Kyekyo kye tubadde tubagamba nti baganda baffe abali mu gavumenti bamulya bisiike, mwana wattu bo tebamanyi nti waliyo n'omuntu asiiba enjala. Temwerabira. President Museveni yayamba abasuubuzi bali abaakosebwa amataba omwaka ogwaggwa, just n'abawa 20 billion, ng'abawa 20 billion ku musolo ogwabwe gwennyini gwe babadde basasula. Omu munnabyabufuzi n'avaayo n'ajja n'agamba nti nze saagala kumanya, n'amala emyezi 6 okuva lwe yalonda olukiiko lwakola nalwo amazima ga Katonda muggulu nga talusisinkanye, nga buli lwe tugenda mu ofiisi ye atugamba nti ali bize. Naye nga pulezidenti gwe yatukwasa nti yalina okusasula abantu bano, abantu ne bafa, bizinesi ne zisaanawo, tebaagala kumanya. Era sebo wekiibwa pulezidenti, tukwebaza
olwakaweefube ono gwoliko ow'okulwanyisa enguzi ku bantu bano bamulya bisiike abatakkuta. Weebale nnyo, weebalire ddala wamu ne General Muhoozi. Naye ffe ng'abasuubuzi n'essaawa eno tetunnaba kubeera contented, kubanga abalira enguzi bangi nnyo. Abantu abatamanyi nti nno obuweereza bw'abantu wabateeka ma ofiisi zano kuweereza bano abantu abanaku bangi ddala, nga tukusaba Mukama waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wamu ne General Muhoozi Kainerugaba CDF waffe, kubanga tukulabye ng'owagira enkola eno omukulembeze w'eggwanga gy'alimu, nti bwe muba nga akaseera katuuse ak'okulonda abantu bano abali ma ofiisi, mulonde abantu abagenda okulumirira omuntu wa wansi, mulonde abantu abagenda okutegeera nti ife bannansi ffe tusasula egyo emisolo bo kwe beegabanyiza ensawo n'ensawo, obutitimbe n'obutitimbe obw'ensimbi. Basebo ne bannyabo abandaba, abantu bali bubi. Teri kintu kisinga kunnuma ng'omuntu addidde eddaala n'agamba omwana nti atetema wansi ng'ate ye ali waggulu, nodda ku ttabi n'otema ekikolo ky'omuti. Kitukwasa ennaku. Lwaki kinkwasa ennaku? Mwenna batudde wano nammwe abandaba, teri atakimanyi nti abantu be bamenyedde bizinensi okwetooloola eggwanga, miliyoni ne miliyoni z'abantu ezibadde zikola ezaasaanyiziddwawo essaawa zino ng'emirimu tegikyaliwo, be babadde basasula emisolo gya gavumenti. Naye n'oyimirira mu paalamenti n'oyisa trade order efaanana bw'etyo, nti bwe basanga omuntu alina kiyosiki ye nga yasasula layisinsi mumenye, obwo bubeera bubbi obw'enkukunala. Era efe eno mu basuubuzi tugamba nti abakungu ba gavumenti mwenna nga tetubasosodde muli babbi, bannanfuusi, ab'emitima egyekko, abataagaliza ggwanga lyaffe, abataagaliza bannayuganda abali mu kusaanyawo bizinensi zaffe nga bannansi, nga mutwagaliza kufa. Era ennaku ezo nali njogerako n'omu ku bakungu abafuta wano, ne bagamba nti oba abantu bano baagala kusaanyawo gavumenti, nga baagala kuwamba Pulezidenti Museveni nga bagezaako okuzimba obusungu mu bantu, kubanga toyinza kubeera mu nsi etalumirirwa bantu. Kati gwoba wajja kuweereza ani? Tuli mu nnaku etagambika ng'abasuubuzi, kubanga ife corruption lwafuuka luyimba eno ewaffe twalumanyiira. Abakungu ba gavumenti y'engeri gye babadde batuyisaamu ebbanga lyonna, era tuddamu okuwanjagira ennyo omukulembeze w'eggwanga ennyo, nti abasajja abo be mulaba abeeyita abagagga, ate nno nga tetusosodde na bannannyini bizimbe wano mubayita basuubuzi bannaffe, naye tebali, kubanga batulugunya bannansi, batulugunya bannayuganda. Omuntu n'abeera mu dduuka ng'asasula miliyoni emu, enkya landiroodi n'amugamba osasula nnya, obwo nabwo buli bwanguzi, kubanga munnayuganda asafokeetinze anoonya waddukira takola ki? Talabawo. Mwawona n'okuwona okubanga ffe bannayuganda tulina emitima egyensa egyagala eggwanga lyaffe, singa eggwanga lyatabanguka dda, kubanga lyavunda. Buli kitongole kifumbekeddemu enguzi. Tuli wano mu kikubo tunuulira disipule z'abantu, KCCA weesiiba, basoloza ssente bazitwalira bakama baabwe. Bw'ogaana ne wabadde otadde akantu ku disipule yo olina okuteeka, nga nawo bamenya, nga bagamba togwanidde kuteekawo kintu kyonna kubanga tumuwadde ssente, enkya ng'olina okwesoloozamu batwalire ofiisa. Bwe tugezaako okunyega ku kigambo nga bagamba nti fe abakulira KCCA tuli baana b'abalwanyi, pulezidenti naffe yatuwa kulya. Y'embeera gye tulimu nga bannayuganda. Abantu baguze amayumba, abantu baguze amataka, abantu baguze zifaamu, abantu baguze amamotoka, abantu baganye n'okukola factory. Kubanga bw'okola factory at least munnayuganda yali badde ajjaawo n'achivinga omulimu, n'obanga okoze kye bayita increased job opportunities in Uganda. Tebaagala kukola mafactories kuba tebaagala kugattako toffaali mu ggwanga lyabwe, baagala kukola bizinensi ezo ze bakakasa nti zo teziwa misolo mu nsi eno. Naye tukakasa bulungi nti omukulembeze w'eggwanga ku luno oli ttaafu, era ssebo tubasaba olume w'olumidde lumira ddala. General Muhoozi naawe muyambeko tukakase nti eggwanga lyaffe at least Mukama Katonda agenda kubanga alirunudde. Tuli mabega wammwe,
ku nsonga y'okulwanyisa enguzi, tuli mabega wa gavumenti ku nsonga y'okulwanyisa enguzi. Naffe tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tugirwanyisa eggweewo, naye ba-officers baffe mu gavumenti basoose okubeera ba opportunist bonna, abasajja n'abakazi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kuno kwe kusaba kwaffe ng'abasuubuzi mu ggwanga lino. Tusaba omukulembeze w'eggwanga nti bw'abanga alonda abaweereza oba ng'alonda ba ministers, alonda abo abantu betusuubira abajja okulumirira omuntu wa wansi. Ojja kuŋŋamba nti ne bano yabalonda bakakasa nti bajja kulumirira omuntu wa wansi n'okuprotectinga constitution. Kituufu bwe baali bayogera, naye kyabalema okukola. Naye kakati ffe tulisaba bw'atuuka okulonda minisita w'ebyobusuubuzi agire ddala mu ffe basuubuzi, alonde minisita. Bw'atuuka okulonda ba commissioners ab'enjawulo, alonde mu ffe abasuubuzi. Abaana mwe bali muno abaasoma, ebitabo tubirina nga tebizitowa. Alonde abo baweereze bannaabwe. Naye bw'anaalonda mwana wa gundi, mbunno mwana wa gundi mulwanyi, eggwanga ligenda kusigala nga balowooza mbu olw'okuba bakitaffe baalwana naffe tuzze kulyamu. Basebo ne bannyabo, okusaba kwaffe kwe kuno, omukulembeze w'eggwanga atukonsidalinge bw'abanga alonda abantu bagenda okuteeka mu kabinenti eno. Okwo kwe kusaba kwaffe. Kebere revenue agiteekemu omuntu ng'amanye ebyobusuubuzi, kubanga ajja kuba asobola okwongera ku kye bayita tax base. Naye bw'ateekayo abantu ng'abajja emmagye, bannaffe agenze n'abajja eyo basoma mu busikawutu, abatadde mu URA, abalala n'agenda n'abalaba nga basoma physical planning, n'abaleeta bajje basoloze emisolo. Abalala bangi bannaffe tubalabe basoma petroleum, engineer and petroleum. Kituufu basoma ebyamafuta, beebale nnyo, beebalire ddala. Bw'anaabaleeta mu bitongole bya URA n'abaleeta mu Ministry ya Trade, ojja kuba totuyambye. Pulezidenti ogenda kuba totuyambye. Lwaki? Nti munnamagye agenda kuba amanyi kukuba mmundu n'okuprotectinga eggwanga lyaffe obutayingiramu balabe. Kati bw'onoomuteeka wano ku Ministry of Trade, Industry and Cooperatives, amazima ga Katonda muggulu agenda kuba protectinga butayingiramu babbi, ng'ate talina kyayongedde ku entity. Sebo President, vaayo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe, oyimirirewo ng'otuwa abantu abagenda okulumirira ensi eno. Weebale nnyo, weebalire ddala. Bwe baali nga tuli mu campaign, twamunoonya ebbanga ddene nga tetumufuna, naye Mukama n'atuwa omukisa. Bwe twali e Gomba twamusangayo. Nze mwennyini Mwami Kabanda wamu ne kabineti yaffe Mufuta twagenda we yali ne tufukamira, tumugamba nti yenze president w'abasuubuzi. We have a lot of challenges in our business fraternity, but we request to see you personally in the office. We wanted appointment from her. Eyo n'agigaana. Again ne tumusaba ne tumugamba nti at least atukkirize twogerere awo challenges zaffe. N'agaana okutuwuliriza, n'agamba nti I don't want to listen to you. Kikiri ku likodi, era ngenda kuteekako ka video mukalabe nga tuli wansi, tuli mu kuteekayo prayers zaffe, tumusaba naffe atuwulirize. Nga bwe twagala, nga bwe tuteetyatya nnyo twekaka ne tubyogera lwampaka ebizibu. Twayogera ku nsonga z'amataba kuba President already yali yatuwa, nga twagala atuyambe at least tutuuke ku mukulembeze w'eggwanga. Kyatulema tetwakikola. Lwaki tetwakisobola? Kubanga omukulu yatulemesa, era teyali ife ng'abasuubuzi ba Uganda agenze kuva mu ofiisi nga talina kyatukoledde. Kuno kusaba kwaffe eri oyo sipiika omupya ajja, naawe tujja kukuba, tujja kuprovokinga. Bw'onaaba ng'ozze n'otuweereza emyaka 5 n'otatuyamba, tujja kuyimirira ku media nga bwe tuyimiridde
tugambe toyambye ensi yo kubanga abasuubuzi kyekibondo ky'abawi b'omusolo ab'eggwanga lyaffe Uganda. Mugenze okujja nga tulina ekizibu kya trade order. Trade order efuuse trade order. Etteeka ligamba put trade in order. Ate gwe bw'ojja osanyawo bizinesi z'abantu n'okulya enguzi n'okubasololeza ssente bazibaleetere ma ofiisi gammwe musobole okwegabanya omukyuzi. Ab'ofiisa ba gavumenti temumanyi nti abantu basiiba enjala, temumanyi nti abantu banywa amafuta ku petrol stations, temumanyi nti abantu balinnya booda, temumanyi nti abantu bali bubi balwala, temulina kye mumanyi eri ggwanga lyammwe. Naye muliweereze bwe munaagaana Katonda yagenda okudiiringa nammwe. Ife twabavaako kati mukola bye mwagala abakozi ba gavumenti. Tubadde twabavaako nga mukola bye mwagala. Bannange Kabanda waabwe mbadde ntunuulira omukyala bw'atona Range Rover Sport ne ngamba Katonda wange ensi yaffe gyetuuse ng'ensi ekyalimu abawi b'omusolo ajja mu kibuga n'addayo nga talina kyatunze olunaku lulamba n'alusiiba ku mpaga. Ntegeeza omuntu okujja okusiba ku dduuka nga talina gwaguzizza ate ng'omusolo gwa buli mwezi gukakatako. Ne ntunuulira abakazi n'abasajja abakedde okusasula layisinsi amaduuka gaabwe ne gamenyebwa ku nguudo nga tebasoose kusomesebwa. Ne mbatunuulira bwe tujja ma ofiisi ne mwebadala mulabika obubi, temumanyi kwefaako, sente mumanyi kuzigalabanja bugalabanja. Waliwo omusuubuzi omu eyatugamba nti waliwo omubbi wa gavumenti yagula ebitanda nga ekitanda kimu nga kisobola okusulako abantu 10 naye era nga yeebaka mu fuuti emu. Mubirowoozeeko, ojja kufa nga naffe bwe tufa, ogenda kudaaga nga naffe bwe tudaaga, kubanga si buli kadde nti ogenda kuba otuula mu ntebe enjeru ezo. Basebo ne bannyabo tuyita mu kusomoozebwa okutagambika olw'abakungu ba gavumenti abatayambye bantu baabwe be baweereza. N'ayogera ki n'aleka ki? Bannange tulajanye ekimala mu abakulembeze abajja ffe tetugenda kwetiririra, tujja kwogera ku challenges ze tuyitamu ng'abasuubuzi, naye tuli bubi era tukowoola gavumenti ejje etuyambe.